One day lumu twali mu kibiina ne bajja ne batugamba nti abalwanyi bazze ne tudduka n'abasomesa ne twekweka mu bikko. We who came back from school as school dropouts, we are the ones again giving poor knowledge. Eyo yembeera abaana beno mwe bayita okusoma naddala mu bibiina ebya wansi. Bangi ku bano bawalirizibwa okuva kusoma olw'embeera ng'eyo ne badda mu kuyigga n'okusaka ne bakadde baabwe. Whenever there is drought, there is no food. So this area, people are registered, they are two-legged. Buli ekiralo kibaawo tewaba mmere kibakola abantu beewandisa mu nkambi z'ababundabunda bbiri ey'e Kenya ne mu Uganda nga gye bagaba emmere gye badda. So whenever they see that they hear that there is food distribution at the camp, you see all children going away to receive food. Engendo empanvu ze balina okutambula okutuuka ku masomero abiri agatuuka ku kibiina eky'omusanvu ge balina n'obunkenke olw'okutya okuttibwa abaturukana bangi ku bano tebamaliriza kya musanvu. When I was still in primary, I came from home maybe at 6. Then I can reach even here, maybe at 8. Mu ngeri y'okusalira ekizibu kino amagezi beekolamu omulimu ne bazimba amasomero 3 nga ga bibiina 2 buli limu, P1 ne P2. Ne basaba abaasomako wadde nga tebaamaliriza kya musanvu okubeera nga basomesa bannaabwe. We studied there with our teachers. Abatusomesa baali bakuma mu kyakutaano oba kyamukaaga. I was appointed as the headmaster. Olw'akatono ke nasomako ekyalo kyanondo okubeera headmaster. Ochen Simon Peter nga yakulira essomero lya ttimu atugambye ennamba y'abaana abawandiisibwa okusoma nnene nnyo. Ebikozesebwa bibadde bibaweebwa okuva ku disitulikiti y'e Kabongo agamba nabyo bibadde bitono ddala. For example, chalk for writing, we go and borrow from the neighboring schools like Kalapata. Eno nitwazeewolanga ku masomero agatuliraanye ng'oluusi bwe gagaana nga tugenda ku disitulikiti naye baatuwangayo ennoni ntono nga bwe ziggwawo ku lubaawo tuwandiisaako manda. And even now as we talk, even though we go to the classrooms now, olw'abatuuze okulemererwa okubaako akasente akasasulwa mu masomero gano agamu kati gagenda gaggalawo. The school was open for the first 2 weeks. Olusoma olwaggwa twasomesako wiiki 2 ne tumala ne tuliggala. Nange nalina okulima kubanga siba kukikola nalize mu kusabiriza abakungula ekitali kirungi. Because tomorrow when others are showing emails, it could be too shameful for me to go and beg from others. Mu constituency ya E-County mulimu amasomero 2 gokka, Kamion ne Lakakaramwai nga gonna ga primary era nga gayambibwako gavumenti. Twatuuseeko ku lisinga obunene erya Kamion Primary School mu ggombolola ya Kamion naye ng'embeera gye lirimu yennyamiza. Kabuyonjo ebadde ekozesebwa abasomesa abakyala n'abaana ab'obuwala yagwamu. Kati obuyumba buno obutaano bugenda kugira nga bukozesebwa abantu abali eyo mu lusanvu okutuusa nga amagezi gasaliddwa. Bwe twatuukidde ku ssomero lino ng'abaana bali mu luwummula. Entebe ku ssomero lino ntono ddala era amyuka omukulu w'essomero atugambye nti mu bibiina ebimu abaana batuula wansi abalala ku biti. Abadde minisita wa Karamoja Janet Museveni bwe yabakyalirako mu 2012 yabasuubiza okuddaabiriza essomero lino era kino kati kikolebwa. We talked about the dormitory. You saw yesterday the foundation they are raising. Ekisulo kati kizimbibwa ate nga ne siniya essaawa yonna etandikibwako. It's one of our initiatives. Abeera amaliriza ekyomusanvu ng'ayagala okweyongerayo aba alina kugezaako mu constituency endala etali yaba IK kuba ku ttaka lino tekubangako ssomero lya siniya. Mu ggwanga lino eryaba IK abantu 3 bokka be baali basomyeko okutuuka ku yunivasite ekyennaku omu ku bo yafa. Ababiri abalala kwe kuli omubaka waabwe Hillary Okwanga n'omuwala omu ng'ono tannamaliriza. Mu kitundu kyaffe ekyokuna tugenda kutunuulira ebyobulamu mu ba IK. Abubakari Muhammad Ziraba Muzale, NTV.